tuli eno mu kuziika Maama Joyce Mpanga wanemaya wesiga wa maama ono avuddeyo najjayo ebyama ate ebadde bikusike ensi ebadde temanyi era nga bisaanidde okubimanya bibino katubifune banyabo ne basebo bakitafe mu Katonda abakulu mwenna abali wano protocol yayitiddwamu abalangira n'abambejja Minister ba government ya wakati ya Buganda ebyange tebijja kuba bingi nda kusookera ddala kubaaniriza wano ewaffe maya eno yentebe y'essiga nega ebintu bya culture ebintu byaffe ebyensenene senga waffe Joyce of course ne tata Professor Kanyerezi ne tata waffe omulala sente za Kajubi agalamidde just across bali very instrumental mu kutusaamu okwagala n'okumanya ekika n'okumanya nti ezo nsonga nkulu oluusi tuba ne risk nti wetuyingiramu nnyo okusoma culture y'ekizungu oba oliawo ne period eyo between 1966 n'obwakabaka okukomezebwawo waaliwo ebiseera ng'abantu ensonga z'ennono ensonga z'ebika ensonga ez'engeri eyo oba oliawo generation ento nga tebabirabye nnyo tebabiyize mu maka gaffe twebaza nti ne mu nnaku ezo wasigala wakolerwa enkuŋŋaana z'ekika of course nga zikolebwa polepole twasigala tumanyi ekikulu ky'essiga twasigala tumanyi amasiga agali mu kika ky'ensenene twasigala ga tumanyi nti tulina kabaka waffe bamuwaŋŋangusa ensonga ezo twaziyonka twazaagala si waffe ffenna fekka naye at least mu famire ya abaana ba Asanasiyo Masembe so mukyala Mpanga yabisomesa Dawudi kitange yabinsomesa ne baganda baffe ne bannyinaffe bonna so okusookera ddala nyakwebaza mukyala Mpanga olw'okusessira ku kintu ekyo nzijukira bulungi nti mukyala Mpanga ye yali quite determined nti tuddemu okuziika wano ate kyasooka ku maama kati nzijukira ekiseera ekyo wano nsiko tetunalongosawo bulungi nembuuza taata wange nti tutandikidde kuono ati si yali plan kuba twali tetunajyogerako naye netandika okwogerwako n'amaanyi nga maama amaze okugenda taata nemubuuza nti naye tuba twandirinze aliddako naye anti Joyce n'akingira munagamba nedda kiseera kyekyo tutandikire ku ono olw'ensonga eyo netujja netulongosaawo netuzimbawo netutereezawo neŋŋamba kansiseewo ennyumba sirowooza nti nandibikozese nga tebyali kusindika kwa anti Joyce ate okumanya nti waweereza maama wano nja kuwalirizibwa okukola emirimu gye tukozeewo era emirimu gye twongedde okukolawo era okwagala kwe twongedde okubeera n'ekifo kino so nkimwebaliza ddala ekirala kyenebaliza anti Joyce oyo kitaffe ne maama we baagenda mu buwaŋŋanguse baatuleka mu mikono gya njawulo nze bandeka wa Reverend Ssentongo n'omukyala kati bombi abagenzi mwannyina Nandawula ne Kawalya ne baleka mu maka ga Senga Joyce Mpanga Nachi yali ali Kenya already so yasigala nabo naye nzijukiraga mu kuwummula half of okuwummula nva ewa Ssentongo ne ngende wa mukyala Senga Joyce Mpanga
n'atugonjola n'atusomesa n'atulaga okwagala n'akakasa nti tetuwuubaala olw'obutaba n'abazadde baffe. Ekyokusatu kyenjala omwogerako kyali mu politics. Mu politics kiseera ekyo nali nkomyewo tumaze okusoma ebungereza eyo, so mu campaigns gamba nnyo naye oluusi twabanga ne Lydia negololala Dawudi baali bakyali bweru, so gatutambula eyo Bukuya Kasanda netukuba campaign naye ebigambo bya Aunty Joyce byonna obiwulira biri based ku principle. Nga bw'aba mu debate bw'aba mu anoonya obululu atali nnyo mu bino bya sabbuuni sukaali obaoliawo ne sente tezaaliwo, but yasasira ku ebintu ebisaana era n'alondebwa nyandiyagadde okulowooza nti ku platform eyo, so politics we gaali clean gaali principled. Anti kyengenda okusembyayo yanoonya nnyo okugatta family ye ga anti asobola okulaga abooluganda bannyinaako nga okuviira ddala ku abaana ba Kajjongolo jjajja owaabwe yazaala abaana 54 bangi baziikiddwa ku Nomaya. Asanasiyo ye yali omu ku bo. Kajjongolo yali omukulu w'essiga, Asanasiyo n'alitwala. Kati yukanibanya 54 then Asanasiyo n'azaala abaana ndowooza ba mainly ffe wetwabeererawo nga bali 15. So family gangazi nega anti buli omu akubuulira mulandira bwe muti mukwatagana n'akuwagaza ekintu ky'okusembeza abantu, ekintu ky'okumanya nti okulidde mu family and that everyone matters at many levels. So ekyo nakyo tukyebaliza. Aunty, you have run a good race. You have remained principled to the end. Nerwe yagenda jukira Dawudi bali yali kigaliga nakuzika kwagenzeeko nandala nankubira kusaawa nga 10:02 ez'okumakya nangamba nti anti ali bubi jangu ku Kampala hospital nga naye nandi agendayo ne tugenda ekyembi natuuka yafandoza saawa 11:10 natuukawo saawa 11:02 naye until the very end newe yatuuka ku ddwaliro yamanya we yali yayogera nti engeri gye ntuuse wano mu ddwaliro kati ndoza nja kuba bulungi. So Katonda n'amuwa ekyo nti nga aboogezi abansoose bwe boogedde afudde, the mind was clear. Ayinza oba yali mu kagaali naye afudde, the mind was clear, and I'm sure that gave her joy. Anti tumanyi nti eyo gy'ogenze walungi, tusaba Mukama akuwe ekiwumula eky'emirembe neyanza okumpuliriza. Byebyo oyo Owoluganda Lwa Joyce Mpanga Maama era nga wasiga kale ebigambo bye mubiwulidde bukakwate akanene akaliwo wakati waabwe, omukwano ogw'enjawulo oguliwo wakati awo era omukwano ogw'ekitiibwa na byonna nga bwabyogedde n'okulaba engeri gy'azze nga wa njawulo nnyo era nga wa mpagi luwaga ey'amaanyi mu kika ko ne mu Bwakabaka bwaffe ne mu ggwanga Uganda. Abantu bangi bamusiima, buli omu amwogerako nga amusiima, buli omu amwogerako ebirungi kuba ddala ebirungi abikoze era abibadde bingi abikoze ku lwa Uganda yaffe era n'okulaba nga taweddeemu nsa ate ne ku lw'omwana ow'obuwala ne ku lw'omwana ow'obulenzi ne ku lwa bannayuganda bonna era nga famire ye abaana bonna abalese nga baweesa ddala famire ye ekitiibwa era nga bagwanidde okuba ddala bannayuganda ab'omulembe guno.
mbingi bye tuyinza okumuyigirako nga bw'owulidde era nga tulina naffe okubitransfaringa okubijja mu famire tubiteeke mu famire zaffe tumanye nti tulina okwagala eŋŋanda zaffe tulina okwagala abaana baffe tuzaala tubakulize mu mukwano tubakulize mu kwagala era tubakuze nga bamanye ensi yaabwe eggwanga lyabwe olulimi lwabwe ate tubamanyise nti wano ewaffe tetulinayo waka walala twagala ennyo ennono yaffe aye twagala ennyo langi yaffe eno tuleme kweyokya nga bwe batugambye byebyo mbaagala nnyo omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubyogera ebigambo atayimwera